Shamim Mayanja bamuyita Zubeda avuddeyo n'ayanukula full figure anti full figure munanga yavaayo gye buvuddeko awo n'abeera ng'ate amulangira obumpi ate era n'amulangira mbu n'okwewasiza omusajja kati nno amwanukudde onoowulira katubeere nga tubikuwa era yeewasiza omusajja ye namuwasa ate n'aguma waali n'amwatulira edition musajja ye namuwasa wali talina gy'alaga bambi yaguma weewasiza omusajja ate obumpi bo mbasuubiza abali eyo mwenna nti obumpi bwe buno bwe bugenda obbeerawo ku Monday bwe ngenda obbeera nabo ku Tuesday bwe ngenda obbeera nabo ku Wednesday Friday Saturday Sunday ne ku weekend obeera mumpi bwe mbeera nabo ne ku nnaku enkulu empanvu wamu nga nyambadde ngatte empanvu ate siri nnyo ennaku zino ndi bize nnyo nzambala nga nina wendaga ekirala ennyindo yeyo eriwo nsaba mugimanyiire gy'olinawo bantu abatagenda genda musajja lerwa nnyindo yeeriwo nsaba yo mugimanyiire ye saawa mwekwatekwate mumanye nti Shamimu alina ennyindo ennene ate gy'agenda obbeera nayo okuva Monday mpaka ki Friday mpaka Monday Shamimu oli mubi beauty lies in the hands of the beholder ndi mulungi kwoyo akulamba oli mulungi ate nange nkimanyi nti ndi mulungi ekyo kyokka nze olina kaddentoko nina dento ennungi ndi mukyala alina smile ennungi ndi mukyala alina skin ennungi ndi mukyala alina face ennungi ndi nakula bulungi face yo si ya bipaapi teriimu yadde kakala teriimu yadde ekizigo kati awo awuliranga nakyo kikuluma bubi ye face yeeriwo yeeyo gye nnina obadde oyagala ngikolere ki kakebasiza omusajja ako omusajja ye namuwasa awo omugemi namuwasa era buli munauganda ali eyo sawa okiteeke ku mutima nti omukazi yenna asobola okuwasa omusajja yawasa omusajja we naye ekirungi ekinyambye omusajja kibadde kyasaba nnyo ekintu ekyo omusajja ono tanoba omusajja g'owasa n'aguma tasangika era bannaye nsaba mwenna abanjagala omwaka guno tulabe ekirabo kye tuwayo Uncle Biko gwe wawasa Bobi Wine munanga avuddemu omwasi avuddeyo n'ategeeza nti abayimbi ebya copyright munange mu byesonyiwe kubanga ne Eddie Kenzo yali agezaako okuba nti n'alwanirira mbw abayimbi babawa ssente mbw abayimbi babawa ssente kati ebya copyright mugira mu byesonyiwa nkitegeera nno mukwana era avuddeyo n'abaako byayogera ku bya Big 3 oba abayimbi abasatu mu ggwanga lyattu Uganda katubeere nga tukuwa Bobi Wine copyright law tebagenda giisa kubanga tebalina interest giisa kubanga tebaagala giisa ojjukira abayimbi tebasitulako omuliro nga baagala copyright law etteeka eribakuuma n'ebyabwe naye baba bafuga ne bagamba mujje katubaweeyo abagenda okufuna copyright law babawa buwumbi bwa ssente ne babublowinga ne babasuubiza endala lwaki basobole okubaziba omumwa tebalina interest tebaagala tteeka eryo liyite kuba gwe erikufuula mugagga nga artist ate bw'obeera omugagga oba tokyasobola kugenda ggulu kubafukambirira kumalayo nnaku n'abala kutuuka kufiirayo kuba obeera mugagga so tebaagala kugaggawaza kuba tebaagala kufuga bagagga etteeka eryo lyajja baafuba nnyo wali ne basuula ssente mu artist mulwanigane muve ku mulamwa omulamwa gwali gwa tteeka lya copyright eri ali presente naye gwe bala amateeka agayise ne baleeta erya computer misuse okusobola okusiba abantu okutakozesa social media nga bwe baagala eryo ne liyitawo ne baleeta etteeka erisazaamu ensala ya kooti ensukkulumu basobole okusibira abantu ba bulijjo mukomera mu makomera mu kooti ez'amagye ne baliteekamu ne miliyoni 100 liyite ne liyita ne baleeta etteeka erijjako ebibiina bya opposition ssente bwabati batudde na Museveni ne liyita ku speed ne baleeta etteeka erijjako munnayuganda obugagga bwe obw'emmwanyi era ne bawa n'abantu ssente speed liyite era ne liyita etteeka erya copyright eriyamba abayimbi ne bannabitone nga bonna abayiiya okutereeza embeera yaabwe eribeeraawo naye avaayo okubalwanyisa ate gwe balwanyisa kugamba bainvestinze nnyo okubayingira mu bwongo ne babateekamu kye bayita mental slavery manyi batugamba mental slavery is the worst kind of slavery because it makes you hate the person that is trying to liberate you and makes you praise your oppressor kati saawa zino
umuntu ayogera nina ebintu ebisobola upliftinga abayimbi ate mbwe nange ba artist gwe balabanga omulabi era bijja n'obibagamba oluvayo ne bagamba omulabi bwatuvumi so kyekyennaku ekyo neera manyi kigenda kwetagisa ennyini bandabitono kiri muntu mulala agenda pataasa ogera ku music wa Uganda waliwo amannya agaba galina okuvaayo especially Bobby Wine, Bebe Cool and Chameleon which famously is known as the big three. Now that you have been in politics eranga nerago kubamuko, do you still think about the rest of the two not funa akaseera noyogera muko nabo oba nojjukira muko ku biseera ebyo? Amanyi abaganda bagamba muto jamanyi enkuba gyetonya kati gomanyi basatu kulaki oyagala okulimitinga endowooza yange zisiraba artist basatu nze bweyogera ku music Uganda erinnya erisooka okujja Hamani basudde tomwogeddeeko toyogedde ku Fire Lutaaya toyogedde ku Paulo Kafeero so nze ndowooza nti kiba kyakwegulumiza fe okulowooza nti music wa Uganda atandikidde ku mulembe gwaffe waliwo ne betwalabirako ate nabo waliwo be baalabirako babalikidde ba Christopher Sebadduka so nze si kitunulira bwentyo kitunulira wide lwabeerawo ekiseera ekyokwejubisa n'okwegulumiza mu myaka egyo ne Bayibuli etugamba bwe nali omuto nakolanga ng'omuto ate bwe nakula kolanga omukulu so manyi nti tewali kyamaanyi mu nsi nga kwetoowaza kuba ati betoowaza be bagulumizibwa ate abegulumiza be batoowazibwa tosobola kuŋŋamba nti musical limited kwabo bantu bokaboka simanyi yo creation ya media big three zisagala kubeera big nyagala kubeera real so nze Peter Rio one President, chikuwa sanyu chokulaba nga batobo boyongedde omusajja kulanga ovudde ku Mick Wine yateeka ekivulu last president kati ndi Bobby Wine ate kati ne tulaba nga ne Dax ko weekend eno naye agenda bakisa akifabba ko kyebaliza Katonda manyi kwali bweralikirivu bw'abakulu bange Banyanzi bayawenga nkula nga balaba mwana ayinza n'okwononekono era oyo Nyanzi yabeeranga strict nnyo kufe laba buyayiseewo tayayise tayononese nga eralikiri abatobe kanaffe bwe twakula ate bato baffe ne bafuuka buvunaanyizibwa bwaffe so nkyebaliza Katonda nti bato bange Banjo Mani Manager Johnny Mick Wine kati ne Dax Vibes basajja kudde tusi nti ku Friday no ngenda kufuna omukisa ntuule nga Elda ate era ng'omuzadde nga ndaba concert ya muto wange esoose kyakitibwa nnyo kyebaliza Katonda nti anzikiriza ebintu bimwe n'ebiraba naye ate naye mwagaliza concert ennungi kumwebaza obutatuswaza yali asobola okwononeka n'abeera n'ekyejo n'agamba kasitandi muganda Bobby Wine kaakano naye akoze yekka detached from me ate kyalinga ekizibu nti baali bambanize from music naye ate kyamukola bulungi naye n'asobola okwezuulayo ng'omuntu n'akola ekisinde ekikye ekkubo erirye kakasa ekyabantu bamuwa ekitiibwa tebamutunuulira ngaali mu kisiikirize kya mukulu we ate naffe kituwa ekitiibwa kuba ne bye simuyigiriza abantu bampita eno bannange okuziza mutowo nenga mukuziza so ntwala naye credit etali yange so Dax mwebaza era mwagaliza concert ennungi ku Friday eno nsaba n'abantu bamuwagire mwana wa mpisa. Embaga ya Baby Glory yesembedde ya Friday eno era maama we munange muntu w'abantu avuddeyo n'abayita abayise ku mukolo muyitiddwa ku mukolo Balavlies mugamba ki ba baby ba mikwano nzizo okubayita olunaku olwaleero okubaaniriza ku mukolo gwa Gloria nga 29 August this Friday sawa 6 buli omu akyajinga essimu ejjule kuba tugenda kubalaga buli kantu twandyagadde okubaaniriza mwenna kuba ffe tuli bantu b'abantu mwe mutufudde kye tuli eno gye tuli because of you mwe mwatwagala kate twagala mu misinga ekintu kyonna that's why twatudde ne Afro Mobile tukole omukolo guno ffenna so that abantu baffe bonna balaba omukolo guno bannange you download Afro Mobile on your phone osasule 13,000 otandika okulaba omukolo okuva ku ssaawa 6 ogenda kulaba kuva mu kwambala tugenda kulaga okuva mu kwambala tukulage abantu nga bava mu kwambala tukulage nga bavudde batuuse mu chaachi nga balayira ebirayiro byabwe nga Gloria alayira nga
tuwaze speech zaffe you know like tugende ku reception yaffe gye tugenda okubeera buli kintu mugenda kiraba mu kinyumirwe. You just download a phone mobile. Otekeko 13,000 otekawo kasoodako otekawo kikeeki kyo tulye ffenna omutulaga omukwano. Yes, wetweyongerayo awuno Fulufiga avuddeyo n'atabukira aba NRM agambye nti no lwaki mwerwanyisa mweka na mweka bw'aba NRM basusse okuba nti no beerwanyisa. Kigambibwa mbu waliwo ali emabega w'okulemesa akaluka abasajja balaba alhaji basajja balaba oluvannyuma lwa haji okubanga asobodde okukwata ba delegates n'abalaga n'abalambuza business kubanga akaluka proniwa ke kaluka akulira abasuubuzi tetugenda kulonda miyeye miwulenge biwemmene ku bimpemepeme biziringu biteeka mu ggwanga laffe mu proniwa nga tebalina na business bakola tebamalina ba delegates balina kukola nabo tebamalina kumubalazinga bantu tukuteekewo okola mulimu kyobeerawa. What is your office? What is your address? Oyimiri oyogera ngani egwanga olyongerako ki muze oyogera mugattako ki oyagala kutukulwa seke gwe ngani mwenna mukimanyi nti abasajja abesimyewo ne basajja balaba tebabeera mu Uganda. Omulala abeera Vietnam, omulala abeera South Africa, omulala muyindi byamulema nomule banaavaamu naye mwenna mwegase mulwana omuntu omu. Tanga odoyi gwe watukwata list eyina okulonda eyaba delegates gwagirina era efulumira mu office yo. Lwaki otekawo kaluka aji basajja balaba ne kaggwa? Lwaki abantu mbanoonyako obusungu okutuuka kwekyo? Lwaki mulumiza abaana b'abantu ne mutuuka okuggala ekisaawe ne bakuba abaana b'abantu kubanga mwagala mukuba abantu balwale babeere mu malwaliro ba delegates bakendeere? Aji basajja balaba ne mwegatta mwenna bataano temogera tuuka mu kkota y'abantu balina lwansonga kyakola mobilization abantu abalaze nti nno musobola okukola mu ggwanga Uganda. Yes, yabatwala e Kenya okubalaga nti osobola okukola e Kenya n'oyingiza ssente mu Uganda. Twagiraga mu proniwa okulaba nga tuyizimba eggwanga yaffe nga tutambuza muze yalwana kukuza akatale ka East Africa. Gwolowooza wano ku Uganda onole abasajja balowooza ku Africa namba. Lwaki mukutta abantu abagasa eggwanga laffe balinyirira? Kigambibwa mbu waliwo akantu akagamba mbu onalebo tayebwa gwamu abali emabega wokwagala okulemesa akaluka alhaji basajja balaba ekintu kyokola kikyamu era ndabyo ovuddayo ne complain nga omuntu okwatotesa noziwa abantu sande noziteeka mu bantu kankujjukiza musajja gwe gwoba oli mukodo leka abasobola okugaba bagabire abantu bw'oba oli mukodo leka abasobola okugaba bagabe. Lwansonga ki basajja balaba bwabagabye ssente azigabe bweru wa ggwanga bazigabe Canada azigabe mu America oba Europe. Sente wabazo abanna Uganda zidda banna Uganda ne bayamba banna Uganda ne basobola okuza ensi yaffe. Bwe tuba twogera ku bushenyi ne twogera ku basajja balaba ne twogera ku tayebwa ne twogera ku ono musajja wa matama yani tuba tulaba yani ono musajja yani omusajja wa matama ono wa defense wachi tuba twogera ku basajja betuyina abasajja bagundi otafire tubetaaga wamu musobola ozimba eggwanga laffe mu basajja abaliwo abasobola ozimba eggwanga laffe ne ligenda maaso. Esaba ya onadebo tayibwa bw'olabanga abasajja balaba ayina abasajja bonna ba delegates abantu abakola busyenyi bonna abayina abakola mitoma abakola kazo bonna bayimidde naye. Why can you stand with basajja balaba? Because wetaaga kaluka MP era wesimya abasajja bojja kubetaaga bw'obalaba nti abantu bonna abasajja abenkiza abafumintiriza bayimidde ne basajja balaba oyina ku supporting abasajja balaba because basajja is your friend. Ekyo kimanyi onalebo tayebwa tukwagala. First of all ofumintiriza oli muvubuka mulungi oli muntu ayagala ensi yo omuntu waba atadde ssente nga zize mu bannayuganda zirekazi tezigende mu bannayuganda zireke zigende ziyambe bannayuganda ensi ye yagale tezigenze mu America oba Canada. Abantu bangi balina ssente tebagaba. Abantu bangi balina ssente basirikide bazina mu mayumba bazifuuyi bazandikako ono atadde ssente aziwadde bannayuganda ziyambe bannayuganda. Why can you fight lwaki mulwana mwe betulina betwenyumirizaamu betulina abenkizo lwaki mubeeraawo ne mwerabanga ono yerabanga kanakemba atanga te munna bwana bwankoko. So njaba kubiriza omulanga tweyagaye twagala ensi yaffe tulwanyise ebitulemesezza okulaakulana. Ekibiina bwe kiba nga kirwanagana essaawa zino nga tuwana ffekka na ffekka singa tunayingiramu akaluka nupa KFDCDP ne simanyi piraawo ekibiina kyagonda ekyokulaba kitaani
ekyensiri ekyaze simanyi waliwo tunabayisatu mulabire ku bino ebyaffe tunabayisatu so nsaba wabeerewo obukakamu n'obumu tugende mpola tusobole okugusa ensonga z'obululu bwaffe tulonde mu mirembe tulonde abasajja basobola okuliidinga n'abatula ne muzeeyi lwa nsonga ki mukimanyi bulungi ti basajja balaba abeera mu Uganda era mwawanga lya bizinesi mwe nsinga okubeera ayina university ayina ki kakulu awanga lya South Africa mulungi nnyo era asobola okuyamba diaspora musajja mugezi asobola okuyamba diaspora siza simumanyi nnyo naye tawanga lya mu Uganda mukimanyi tawanga lya Vietnam naye musajja mugezi baba asobola okuletanga esente ne ziyamba ku nsi buli muntu yeetaaga munne tubeere bakakamu tulonda akalulu kagwenga ka mirembe kubanga kagenda kugwa tunoonya akamuzeeyi tumale okunoonya akamuzeeyi tunoonya akamu akaba MP tubeetaaga okubeera ba MP abangi Honorable Tayebwa tubeetaaga mubeere bangi mu parliament okuyamba muzeeyi n'okuyisa ebiteeso ebitamunyigiriza asobole okulembera eggwanga bwe muba mwerwanyisa katugenda kukola ki ffe byenje tukole ki ffe byemufuuyira obufuuyizi ddu ffe biwuka mutukole ki no way so nkoze video eno nga njagala bakama bange muwulire message eno tukakane please cease fire everybody cease fire please NRM cease fire delegate cease fire why are you quarreling why are you fighting for another fena golo ya femu 7 ekifo bufoba kafo bufogo kaganyi please leave her and move on Lwaki olemesa ono gwola basobola anabeera wayina obusobozi lwaki olemesa asobola okuba ne ssente lwaki olowooza tulina abantu sajja betugenda okuluzinga abasajja tulina abasajja wano nga bwolaba Captain Michael Mukula singa tuluzinga batamu tugenda kola tuti no way no muzeeyi alina okumanya ebintu ebimu tanga listi gwaziina gwateekateeka okulonda nebaza nnyo Secretary General wa NRM nekibiina kya NRM kyonna akakiiko konna nebaza ajatiwuze namyalo ONC njako baza ba delegates mwenna nebaza nnyo His Excellency the President Father of the Nation Lion of Africa okubanga abasajja twabagamba nti ekibiina kya NRM kyamaanyi okusinga bemulowooza ate si kyabanafu ekibiina kya NRM si kyabanafu ekibiina kya NRM kyamaanyi kikaayina lukaayanirwa ne muwakana Apostle Michael Ochimulibambi avuddeyo ne yeebaza abantu bonna abaamubeererawo ng'aviiriddwako mukyala we akatambi kaakano. Allow me to take this opportunity. I'm not the speaker of today. I'm not yet there. But I felt like taking the opportunity since last Sunday was at Chila. And but I did not get that opportunity to thank the congregation there. But here felt like it will be good to thank all of you for standing during this testing, trying moment, which is still day by day. God told Joshua when they're about to enter the land, told them, consecrate yourselves. And then he made a statement. I told the people, you've not been this way before. We also have not been this way before as a family. It's a very new experience. Still, we are trying to stomach it, but it's not easy. Every day comes new memories and all that. Actually, I don't sleep. I want to ask you to pray for me. I don't sleep. I need sleep. But I thank God for you. You stood as a family. You were there. You worked. We don't know what to say.
Most of you fear to come close to me saying you don't know what to say. I can understand. So bategeera. I can understand. It doesn't hinder you, but mbategeera. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwe kumira ku Newspark channel kankisa obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Mbeera bulungi weeraba.